Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Katulabe endobeso yaffe. Halo, nze bampita mukujja wa Beat FM mu Ndobeso wano ku Beat FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga. Sebo. Kakati kyembadde ngamba Sebo. Nina kyenjagala omunyongererezeeko. Nina hardware nnene. Hardware? Naye hardware eyo mulimu teekamu omuwala akolamu. Wanje? Network wanje? Hardware eyo nateekamu omuwala akolamu. Kyokka hardware tewali kitaliimu nga bumanya hardware buli kimu kyonna kyonna ekibeeramu tewali kitaliimu. Ate abantu olaba nga nateekamu abantu ne bambega abalabiriza hardware abantu basimba ne bajja ne banona ebintu naye hardware mbeera muloosi soteji omuwala akola soteji mungi hardware mbeera muloosi sikola siyingiza ne sente kati zenteekamu era nzijja mu bizinensi zange endala njagala onoonyerezeeko. Lwaki tomubuuza? Wangi? Lwaki tomubuuza? Halo? Halo? Sebo? Wangi? Lwaki omuwala tomubuuza? Saagala mubuuza. Ye kati lwaki omutya nnyo simanyi wamukwana mukazi wo? Simukwanangako saagala kwana muwala muntu gwenkozesa. Nenze ndaba mbeera muloosa hardware yange ebintu byongaba tibitegeera n'omutwe gwenkyankaladde. Kakati gw'obadde oyagala ki kubanga omuwala olabika wamukwana ate otya n'okumubuuza? Omuwala simukwanangako kyembadde nsaba onoonyererezeeko lwaki hardware yange mbeera muloosi njereere. Kati eno essimu gye wampeereza yaani? Wangi? Eno essimu gye wampadde yaani? Essimu gy'oyo omuwala. Bamuyitani? Bamuyita Reste. Wangi? Reste. Kale beerako ku simu tovaako. Kale. Onaayogerako naye? Nsobola okwogerako naye. Kale. Kintabuli kya muziki ekisinga ku Beat. Katulabe. Abawala. Enjiya yanzanjawulo naye zimaliriza era ziri mu nsawo z'abantu. Katulabe omukyalo n'agamba ki? Hello. Wanje. Yebali nnyabo. Oliwa? Nnyabo. Wanje sebo. Kyembadde mbuuza? Ye sebo. Olina mbadde njagala seminti. Abadde ayagala obusawo bumeka? Abadde ayagala obusawo bumeka? Mbadde njagala ensawo nga 5 n'ekinaana nkitwala. Teziwerawo. Tebuwerawo. Ate emitayimbwa? Jojo gyampeereddeko ddala naye waliwo omukwano gwange gwe nnyinza okulagirira awo. Wa? Saidi wano. Oba nkuwa ennamba yo? Anti kakati nga tonampa nnamba. Manyeewo wayinza okuba wala nga sijja kusobola kutuukayo mangu. Ku Mityana Road awo waliwo hardware empya. Naye alina buli kimu sayizi z'emitayimbwa azirina. Ate seminti? Naye amuyina buli tayipu gy'oyagala.
Obankuwe ku namba yo mukubireko. Naye yatunda atya? Atunda bulungi taseera nnyo. Anai. Kati yanampa transport kubanga nze mba nkuba simu n'empeereza ssente. Mujja kuba muteesaganya kubanga yesimanyi. Bamuyita? Ayinza okuba delivery nga ne mwebala mwenna. Kati bamuyitani? Bamuyita Patrick. Muntu wo? Muntu wange. Bawo? Edda sebo. Ki? Sibba wange. Sibbawo? Mukozi sirina wamuyita. Ekitegeeza adiwe yayo? Nedda. Nze simumanyi. Kati ennamba eri mmeka? Eri 0758 62 47 Kale kankusabire. Akuume. Amin. Abaana bakola. Adi we aweri ku Mityana Road. Ate mpya. Mpya muko atunda bulungi n'emitayimbwa weegiri buli size neno gy'akola. Tayitirayo customer. Byaweddeyo. Yasombayo busombe. Ensisimuka ennyuvu buli ku makya n'omukunja nakacwa n'omooti. Beat Fama ekintu buli ky'omuziki ekisinga. Endobe somujiwulire nakacwa gwe endobe seno munda bayo ogiraba otya nti abakozi omukozi oyina mubeerako nnyo era bw'oba okoze bizinesi beerawo kuva bino byogana nyina omukozi musasula omwezi omanyi byakola ate era bw'olaba nga ssente tezibula nga nti wange kino nakigula ssente bwe ziti ng'ate zivuddemu kino kiki ekigenda maaso omukange naye oba abadde alagirira wa mukwano gwe nga ddala teyabba asiya eno bibula ate biri eri tolanga ebibula eno bye bigenda eri kibi nnyo kibi nkunja nkubuulire mazima omuntu n'akwesiga n'akutuuza mu bizinensi ye omuntu gwe nosalawo okumubba bw'otyo naye kibi nnyo bannayuganda tweddeko banaye tujja kubulwako ne wetukola tujja kubulwako ne wetutuula sejule tisemaganda enakasozi Myanzi bye ab'emyazi batulabire abo bagenda tulemesa abakulu baleme kutuwanga emirimu bakalo bali kuweereza nakacwa n'amooti ono kanyenya pule lwamikoma naye bannayo n'omuwala etaga kunoonyereza akalabika ebintu abikukusa endogeso ngiweerezaako mukuye ku sseero ne matinye lwamikoma bakalo bali tuweereza Good morning, darling. Good morning, beautiful Naka. Good morning. Nasazimanyi kakanyarwanda nkolera ku bifuza kati bana windi iron kayenda yakuleze. Neze kyangamba omwami oyo omuwala obe agenda kula bizinesi ye kubanze kyenda ba omuwala yakola dablante endala. Kati gandi amugoba omuwala muyaye. Kale. Wali mukola muwala tuweleza. Kale. Ono muntu ndibisema yasinze ngamba kateeka. Ile yeyo omuwala avudde mukubba yaddi akantu atolayo butozi butereevu. mukunde mwasoze mutya nakacwa n'amooti nze munange nkyali mupya naye ku mulamwa omuwala ekituufu yabba edduuka n'agenda n'alitunda naye nga kiraga ne boosi yandiba yamukwana lwaki tamubuuza oba lwaki tamugoba yandiba yamukwana nange bwendabyenga Mugunja wangi obala kuweereza ggwanga nkale nakacwa mulamusizzaako nnyo ate mwagaliza omwezi omulungi gwe balalwani Yesebo. Baba nisizano naganga gomba. Naye nkubulire mukunja. Ono mukampala buli muntu yeeyiza mu nsawo ya munne. Yeeyiza mu nsawo ya munne abazali mu kweyiya embeera embi. Mukunja. Esebo. We bali kuweereza. Kale dadi.
ono mukulu boda boda kandi jimbi nakati wankulamusizza Sebo naye mukunja wangi oyo omusajja akimanyi nti omuwala amubbye nakwera waba amutambuliddeko n'amuggalira ebintu byagenda bizza omuwala amugobe bugobi mubbi yennyini mubi mukunja Sebo assalamu alaikum wa alaikum salam tuyagalidde mu Busiraamu nyabula alhamdulillah ate nga nena maanaani yetuuse muganda wange nokutengenia Busa Muhammad okuva emangira ate mukulu mukunja omuwala oyo mubbi era kibadde kimanyi n'okubira n'oyo mukuba gwagambye n'obakwata bombi bonna babbi webale nkale kitabuli kya muziki ku BTFM ng'ate era kyekisinga tukomawo ne Kabbo ka muwala